Oluvannyuma lw'okumala wiiki 3 nga bali mu nkomyo eyaliko Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka, omumyuka we David Luyimbazi n'eyali akulira eby'obulamu mu KCCA Okello bakomezeddwawo mu kkooti e Kasangati. Bano baleeteddwa mu mmotoka eyakazibwako erya drone wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. This is a prison. We don't allow cameras. Stand. Bafulumiziddwa nga Luyimbazi ne munne Okello bateereddwa ku mpingu ne basooka bakuumibwa mu kaduukulu ka kkooti y'e Kasangati. Oluvannyuma baleeteddwa mu kkooti ebadde ekubyeko obugule nga n'abamu ku bawagizi baabwe bambadde t-shirt eziwandiikiddwako ebigambo ebirwanirira eddembe ly'Eyali Nnankulu wa Kampala Dorothy Kisaka. Nga bayita mu bannamateeka baabwe Fred Muwema, Mark Dusman Kabega ne Alex Luganda batandise na kusaba mulamuzi akkiriza abantu baabwe beeyimirirwe ku kakalu ka kkooti era ne banjula n'abantu be baleese okubeeyimirira. They have not attached evidence to support this allegation, nor have they attached evidence to support the unfounded claim that A1 will interfere with witnesses. Kubazza okweyimirira Dorothy Kisaka kubaddeko ne Katuukiro wa Busoga Joseph Muvawala. Bw'atyo omulamuzi Beatrice Kahinza asoose kuwummuzaamu kkooti eno eddakiika nga ziizo. Omulamuzi okusaba kwa bano akukkirizza ng'asinziira ku bantu abaleeteddwa okubeeyimirira. I'm satisfied with the applicant's antecedents that the applicant has a fixed place of abode within the jurisdiction of this court. The sureties presented are substantial. Ono era ategeezezza ng'okunoonyereza ku misango egivunaanibwa bano bwe kutandika obutandisi nga kizibu okumanya ddi lwe giritandika okuwulirwa. I further find that the case is in early stages and there is no clear time frame as to when trial will end, considering the number of counts in the charge sheet. Omulamuzi abadde tannaba na kumalayo bigambo bye abawagizi b'abano ababadde bakubyeko kkooti ne balayo enduulu. I therefore exercise my discretion to grant the applicant bail on the following. Omulamuzi agenze mu maaso n'okulagira abavunaanwa okusasula buli omu obukadde butaano obw'obuliwo ate ababeeyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo. Shall deposit a sum of 5 million shillings cash. Each of the 4 sureties are bound in a sum of 100 million, not cash. Abavunaanwa era baggiddwako zi paasipooti zaabwe nga bagaaniddwa okufuluma eggwanga nga kkooti tebakkiriza. The applicant shall deposit her original passport in court. The applicant shall not leave the country without leave of court. If the above conditions are fulfilled, you are released. Abawagizi baabwe balabiddwako ebweru wa kkooti nga basagambiza. Abasatu bano bakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Omwezi guno gwennyini ssaawa 4 ez'okumakya tukomewo tutandike okuwuliriza omusango gavumenti webemaze okukola kunoonyereza kwayo. Kisaka ne banne bavunaanibwa emisango 57 egyekuusa ku bulagajjavu obwaviirako abantu abasukka mu 35 okufiirwa obulamu bwabwe bwe baabuutikirwa kasasiro ekiteezi n'abalala ne batuusibwako ebisago nga kw'otadde n'okwonoonebwa ebintu byabwe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.